mukola biwala mwe bikaze bikulu n'ebisajja mugende mukola ko kima no ate nja kiri nnyo mugende n'ono nja kusamba nze nja kukuba nze nja kukuba Amovi muleke obadde nkwata esala yaki nja yes nja kukuba abeebuuza ekituufu ekyakubiza fulufiga empi ensambagere n'ebikonde ebyakkatukkatu sooka obirabe bulungi nnyo gye byatandikira tebyatandise eggulo wabula byatandika wiiki ewedde omukazi ono olw'omumwa omuwanvu yagudde mu mbi byatandika bwe biti ate biwulire tukomewo Onaye Kalamba afunye ekizibu kyababbi okumwetooloola emizina emizingiriiti Jeremera nagyo gyali mu bulamu bwajo giri awo giwumpuguma giringa emiza giraalidde mu matako bakazi bakadde kuwasa bwana buto kwefula kye butali oba oteri ensi gyekoma n'ojjamba oyogerere mu Kampala kafunte ntama obuzibu bonna bwe tufunye abantu okwefula nti abamanyi nga tebamanyi kati kalanga mwamaze mubba ssente mwagala mwononera sendera mugenda mbalooya simanyi mugende luddawa mumuli balooya nga mulina ebizoyamu ebyomala ndabyeko ne promota naye amwezinzeeko ndabyeko nawasobwana obutono alepinga obwana naye amwezinzeeko ze mwabere zibamala akalu buli muntu abeera n'okuwangula n'okuwangulwa ndekera okukola ebyekisibusibu kati onoonya mubba ndala olisa akalenzi kakulema okuliisa otana okukatambuza mbantu kadde kasiwukidde mu nyumba bululu bugenda kuggwa konna kali awo kakonzibye kalinga kalwala emmeeme kalwala nnyina abo kalwala ki tuulako omukazi gw'ensi yakukoowa ate Katonda yabakuba omuggo n'ekitaawo n'ayitaawo fame twali twajetamwatamwaddemu agasa ki abantu nentezalaba okuyamba abantu mwazibba mwabagasa kakati nno bw'atyo bwe yatandika okubeera ng'asomooza omukyalo ono amanyiddwa nga Nammeere jjukira nti ono RDC mu bitundu bye e Masaka ate ng'era ono ayolekedde okwesimbawo mbu ku bubaka bwa paaliyamenti mu nsonga y'emu kaakati nno embeera wano we yavudde eŋŋumi n'efuuka eŋŋumi omukyalo ono azze asosonkereza abantu bangi nnyo wabula nga bwe mumanyi ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda nti ensonga zino tetwandizireese wano wabula bannaffe bangi abaagadde okubeera nga bazitegeera obutuufu bwazo na nsonga ki entuufu eyakubisizza omukazi ono empi ezakkatukatu n'ebikonde ebyaliitiriiti kw'ossa ensambagere kakati nno mukwano gwange ampuliriza mujja kunsonyiwako vidiyo nkusaba sooka ogimpere ekigalo gwe ampuliriza era mpya nja kusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda mukutu gwa nkyukakyuka mukutu mwagulanyi kakati nno ono amaze okubeera ng'akigwako n'agwa ku kyokya oba oli awo n'abalala banaayigira ku ye okusinziira ku bino ebigenze mu maaso Bugingo Niyonzimaana ono nga ye musumba nannyini TV omukazi ono okwakola akeera ng'omulimu ogwamuleza ku TV kukeera kuvuma abantu kakati naye ensonga zino zimuzingiddemu zitya ogenda kubeera ng'obitegeera kubanga bino tebigenda kubeera nga birinda wabula ebyabakansalazi abataafunye kaadi wali ku kibiina ekya National Unity Platform byongedde okulanda waliwo ensonga ezireeteddwa ku bantu abamu bano abataafunye kaadi kyokka waliwo ensonga endala nazo zenjagala otegere naye nga sinakutuuseeyo kansoke nkuzize butereevu nnyo ku bintu by'omukyalo ono abantu bazze ng'avuma abalala n'okwagala okubayisaamu empi tukomewo mukola biwala mwe bikaze bikulu n'ebisajja mugende mukola ko kima no ate nja kiri nnyo mugende n'ono nja kusamba nze nja kukuba nze nja kukuba Amovi muleke obadde nkwata esala yaki nja yes nja kukuba kale anyway back to business tukomyeyo mukwano gwange ampuliriza eyo tuyitiddeyo ebigambo obirabye ababadde babimbuuza mumaze okubeera nga mubitegeera kakati tukomyeyo mu nsonga ennene olunaku lwali lwakoosajjo wali ku kitebe kyaffe kya NUP kakati nno kaadi zatandika okubeera nga zigabibwa oba oli awo ez'ebifo ebyenjawulo ng'oggyeko ababaka aba paaliyamenti abantu bangi abafuna kaadi era nga bali mu kuserebuletinga wabula abantu bangi abataafuna kaadi kyannaku nnyo ekisinga okubeera nga kikwewunyisa n'abantu abataafuna kaadi ku kifo kimu katugeze nga kwaliko abantu bana ne bawaako omuntu omu abasatu abasigaddewo
bonna ne batandika okubeera nga bayomba era stiru nga bali basatu naye era nga bayombera kaadi emu. Kakati ekyebuuzibwa abantu bano bajja kulwanirira munnansi, baali bazze kulwanirira kaadi, kiki ekyali kibaleese mu kibiina? Ye abaffe mu ntandikwa eya vetting zino waaliwo ebigambo ebyayogerwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kennyini mu bigambo bwe yagamba bw'ati: omuntu yenna bw'ojja okwesimbawo n'akusaba ssente tokola nsobi yonna, funa obujulizi, oba kubidde simu mu recording, oba kuweereza lupapula lukwate, oba kuweereza WhatsApp gikwate. Kaakati omuntu oyo ojja mu reporting mu kibiina. Abantu bano bonna abali wano essaawa zino, abeekalakaasa, abayomba, abalaga nti tebanywa guteese, bonna abasinga bavuddeyo ne bagamba nti babasaba ssente okubawa tiketi ya NUP. Bangi abavuddeyo nga bakakasa nti nze bansaba ssente, nange bansaba ssente, nali sizirina, ne kitegeeza nti eyalina ssente eyayiseemu. Kati wuliriza, bwe kigambibwa nti nga bwe kyagambibwa nti omuntu anaasabwanga kaadi ajja aloope mu kibiina, bw'obanga tewaloopa ekyo kitegeeza oba omaze okugwa ebigezo. Bwe baba nga bakusaba ssente n'osirika, oba wawaayo oba tewawaayo, naye nga wasirika n'otakwata evidence eyo kugitwala mu kibiina kugiwaayo nga bakusabye ssente, kitegeeza one from the word go, eyo gitwala nga part of the process okubeera nga mukwano gwange mpuliriza otandise okubeera nga oli mu bibuuzo. Kati yenna avaayo n'akomplaining essaawa zino, njagala osobola ebigambo bya Pulezidenti bino n'eby'omukulu ono bye baayogera, ampuliriza tweyongereyo mu maaso. Oyo atafunye tiketi ayimirire emabega w'oyo agifunye, tugende mu lwokaano luno tuwangule ffenna tuweereze ffenna. Ekikulu si kufuna kaadi kuyitamu nga mbaka parliament, ekikulu si kubeera ssentebe wa district, ssentebe w'eggombolola oba kansala. Ekikulu bannayuganda kye baagala era kye tusuubira kwe kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. Tulina obukakafu nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akutte entebe y'eggwanga lino byonna bigenda kutereera. N'olwekyo nga tonnaba kufaayo nnyo kulaba nti oyiseemu ku kifo gwe ekyo kye weegwanyiza. In fact tukayita nakafo tekayina kikagenda kukyusa ggwanga lino. N'olwekyo tulwane nnyo kulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuuka omukulembeze w'eggwanga lino Uganda, ebisigadde bijja kutereera. So mwena mbadde balungi naye asukkulumye ku banne ne baba abasukkulumyeko katono, akakiiko kalabye nga yagwanidde okutukwatira bendera. Muliza sabawandiisi waffe nga bategeeza nti mu mbeera nnyingi obadde osanga ng'omu afunye 9, omulala 95, omulala 97. Owa 95 aba mulungi, ne wa 97 yaba asukkulumye. Ojja kwesanga ng'abamu beesinzeeko na bubonero butono nnyo bu points. Omu afunye 9, omulala n'afuna 9.1. Era oyo yaba asukkulumye mu banne, mazima amatuufu yaba awangudde. So erimwe abawangudde abagenda otukwatira bendera, tubasaba kino muleme kiraba nga nsonga yakudaalira abo bemuwangudde okubakuba oba kubasekerera, ne mukirabe mu ngeri ey'okwetowaza. Obuwanguzi bwammwe sijja simanyi gammwe oba busukkulumu bwammwe, naye oba oli awo Katonda mmwe balonzeewo otukulembera mu kino kiseera. So mutukulembere n'obukakkamu n'obwetowaze n'empisa ezaffe ezimanyiddwa eza National Unity Platform. Kaakati nno wuliriza ebigambo nga bwe nakutegeeza nti kaadi yafuuse namulanda ng'amabeere g'embwa. Ebigambo bikyayongera okubeera nga biyiika naddala ku bantu abo abamu abammiddwa kaadi. Waliwo ensonga oba oli awo ezimanyikiddwa naye nga zibadde za mu nkukutu, ng'abantu bano balina be babadde bakolera, era ng'abantu bano abasinga babadde ku peroolo, babadde bali ku misaala nga basasulwa. Kati okugeza ng'omukyalo ono Sawuda Madada, abantu bangi abavuddeyo nga bakomplaininga ku mmotoka omukyalo ono gy'avuga, nga bageraageranya ku mulimu ki gw'akola, era bangi bavaayo nga bakomplaininga ku maka mw'asula, era nga bakompeyalinga ku mirimu gy'akola, nga babuuza apartment ez'ebbeeyi nga Samezi yalinga asulamu, omukyalo ono ssente zizisasula abafa azijjawa, era emmotoka ey'ebbeeyi efaanaganako nga ne Samezi yali avuga, omukyalo ono yazijjawa. Kaakati nga bino byonna bikyagenda mu maaso n'okubabbya abantu emitwe n'okwongera okwebuuza
n'okubeera nga bawuniikiridde nga banyenya mitwe nga mbuzi etenda enkuba, ebigambo byongedde okubeera nga bivaayo era ebirumiriza n'okukkatiriza ensonga y'abali abalina ebibuuzo ku muntu ng'ono omukyala Sauda Madada oluvannyuma lw'okubeera nga yagezaako okusaba kaadi oba okwesimbawo naye ku kifo ekimu mu kibuga Kampala nammibwa kaadi. Kati omusajja wuuno agamba nti kyalwatu Sauda Madada mbu state agent ono ayogedde n'awa n'ensonga ze. Jjukira waliwo omusajja amanyiddwa nga Sky Soldier, ono yali mu NUP n'akakasa ensi n'agamba nti nze naliyo nga ndi mbega naye nali sikola nzekka, waliwo n'abalala abaasigalayo era mu baasigalayo mukwaliko ne Sauda Madada. Sky Soldier yayogera bino ng'agamba nze ndi mbega era nali mbega mu NUP nga nkolera gavumenti naye nga ne munnange Sauda Madada gyali ye namulekayo ate nze nenvaayo. Era ng'ono alumiza nti Sauda Madada mbw alipootinga wa Zahra Luyirika era n'ategeeza nti ne Zahra Luyirika naye state agent be baagala okubeera nga beegatta ku NUP ono Zahra Luyirika. Jjukira olunaku olwajjo nakuteereddewo akatambi wano naye nkunnyonnyola ku Zahra Luyirika owa gye yava yatandika atya ebyobufuzi okuyingira n'okutuuka wano waali ensimbi zaafunye azazifuna atya ono nga yafunako n'omulimu mu gavumenti kasita yava era nga abantu bamummye ekifo ky'okubeera nga yeesimbyewo gavumenti n'emuwa ekifo ekyokubeera nga yakulira buli kizimbe ekyali kizimbibwa mu Makindye division. Uliriza, mu Makindye division ekifo ekyo kyaweebwa ye nga yasayininga empapula ezo. Sauda Madada state agent bw'oba wakana Sauda okolera emitwalo 47 omwezi mu KCCA ofuna allowance ya mitwalo 3.5 buli wiiki. Ovuga emmotoka new modoka wundo ya bukadde 15 osula mu apartment ya kakadde 1.5. Sente ezo ozijja luddawa. Yego omukuba state agent Mwami Museveni we yasindika mu NUP okujja okubega Kyagulanyi. Kino ekikazi kye kimu ku bambega ba Mwami Museveni abali mu NUP. Omulimu omukulu ogwamuweebwa kwe kulaba nga buli mukulembeze Mwami Museveni gwe yali awuliranga atya okulaba nga babakuba bakkirire wansi babasaanyewo eyo ligimu eveewo. Bw'obanga oli wa NUP ng'okimanyi oli wa struggle oli wa nkyukakyuka oba wali wamwe Busoga tubuulireyo omuntu omu ebusoga gw'omanyi gw'oteeseteese oba gwe nga weeteeseteese kale ku kyalo ewammwe w'ova nti olinawo oba kansala gw'oteeseteese nti asobola okuwangula oba gwe nti kale ku kyalo k'ova nti olinawo ky'oteeseteese nti kale osobola okugenda ne weesimba ku bwa kansala n'obuwangula ku kyalo okwammwe kwe bakumanyi k'okulidde. Toyina ky'okoze wabula mulimu gwo gw'olina kulaba ng'okyakalanya struggle y'abasajja ogiyiwa wansi okulaba nga tefuna mipiira teyina bigere ebeeraawo osaba enjawulo n'akakundi ko kwe wateekawo akaba foot soldiers. Omukyalo n'ayina akabinja ke yateekawo akaba foot soldiers kasaba enjawulo ku baka ba parliament ne ba councillors ate nga kyampaka. Wabula singa ogaana obbawa ssente zaabwe ze bakwetaagako togenda kuddamu funa kaadi kubanga be bagenda oyimirira ku kitebe bennyini bakukube bennyini abo be bakukuba akakundi keke kakukuba olw'okuba wagaana obbawa omusaala kyekibonyaabonya Sseggona era kyekiri mu kubonyaabonya ababaka abaasangibwawo nti bo baasangibwa bali mu bifo ebyo ne bagaana owa akabinja k'ekikazi kino enjawulo. Wabula kasita kakutanda enjawulo eyo n'obanga tewagiwaddeyo oyinza obutaddamu funa kaadi kubanga be bakubira enduulu be bakuvuma ne bakolako olutalo. Wakolagananga ne Balamu era Bebekulu yavaayo n'atugamba wali okola mu ofisi ya Jero Kaihura ng'omukesi ow'ekyama nga tovangayo kwegaana abantu bakuyinako bwino kikazi ggwe mwobwo obubbi n'okwefuula ky'otali weefuula ali mu struggle kumba oli mbega. Omusajja ono gw'olaba akutte fulaga ya National Unity Platform teyasobodde okubeera nga aweebwa kaadi wali ku NUP oba tiketi eya NUP okubeera nga yeesimbawo ng'omu ku bakansala. N'omusajja ono gw'olaba akutte fulaga eya Uganda amanyiddwa nga Dennis City naye y'omu ku bammiddwa kaadi wali ku kitebe ekya NUP nga naye abadde ayagala bwa kansala. Wabula bano bombi bavuddeyo ne bategeeza ensi nti affe tuli bamativu kubanga twayogera bwe batatuwa kaadi butereevu tujja kwegatta ku abo abaana babaweereddwa kaadi tutambule nabo. Tetwagala kubeera nga tukyusa mu bigambo byaffe nga bwe tulabye bali abalala obanga bwe tulaba abalala waliwo abaali amabanja
abeewola ssente ne bakola ebintu byabwe ne bagenda ne bakola ebitazza magoba. Kaakati bano nga balowooza bwe banaafuna kaadi kijja kuba kiwedde kusereza ligenda mugga. Era bangi beewola ssente ne bakubisa ebipande ne batandika okugabira abalonzi nga balowooza nti kaadi ebalimu 5. Kyannaku nnyo nti bano bangi boolaba abakaaba babadde bagwa dda mu mabanja wabula nga baategeezebwa. Bw'oba tonnaba kubeera ng'ofuna kaadi togeza n'oli ebbanja, togeza ne weewola, kubanga ebigambo bijja kubeera nga bikwonoonekera. Oluusi nga kaadi togifunye, kaadi bw'otaagifune ogenda kugwa ku mabanja otuuke okweteekamu omuguwa ate nga tekiri too late, tokyasobola kubeera nga olivaasinga ebyo bye wakola oba ssente ze wasaasaanya ze wateeka mu bantu. Ekyokulabirako ye Sir Mathias Walukagga Mulumba, onayagala kwesimbawo ku Kyabusiro East. Yavuddeyo n'ategeeza ku TV nti akateeka obukadde 100 mu constituency eya Busiro East. Wabula ono tannaba kubeera nga afuna kaadi. Watya? Mpuliriza bulungi, watya? Ono nga tafunye kaadi oba nga tafunye tiketi eya NUP. Kaakati bw'abanga yeewola essente agenda kuzizaayo atya? Kaakati nno bino byonna baabibukuutira abantu naye tebaabitegeera. Wabula njagala osokolye ku bigambo by'omulenzi ono, mukwano gwange mpuliriza tukomewo. Ono mumulaba wano ye Ddumba Albert tafunye kaadi. Ono naye Fulaga Beyala. Nono mumulaba wano Dennis City naye tafunye kaadi naye Fulaga Beyala. Dennis City akwata ya Uganda flag, Albert n'akwata ya NUP. Naye nze mbawuliriddeko obulumi kubanga bano abaana mubalaba kati nga Dennis City abadde abeera nnyo ku Shamimu Malende nga buli wadda misango gyonna. Ono Albert abadde yakyuka ng'abeera smart, ayambadde amakooti, ayambadde buli kimu. Dennis City ne Albert simanyi wawe muli, naye baganda bange mugume. Era be bano be bamu kubawulira ku mulanga gwa ogw'abafuuti soja president gwe yagamba bafuuti soja mujje mwesimbewo mubenga munula eggwanga lyammwe naye tebafunye. Ababadde ku live yaffe mikwano gyange mpuliriza eno yatukyankalanyeko nga amasannyalaze gafuuse tabu ne internet n'okubeera nga byatuuse oba oliawo live yaffe neevaako. Nabadde maze okubategeeza ku musajja ono amayitwa nga Alhaji Latifu Sebaggala yaliko MP Kawempe North. Era ono alina ebyafaayo bingi era mu bagagga ono abalwa. Wabula ensi yeebuuza omusajja kiki kyafa, omusajja kiki kyayagaza NUP, omusajja lwaki kyavaayo direct naga nti banenze ndi wa NRM, kubanga nga bwe nakutegeezezza wali ono yavaayo ne yeesimbawo nga bamuwadde tiketi ya NUP okubeera mmeeya w'ekibuga Kampala. Bwe yatuuka mu kibuga yakwatagana ne Lukwago, ono yazzaayo tiketi yaffe n'agamba sikyesimbiyewo, njogaddemu ne Lukwago ne tukkaanya kasa ffenna tuli ba opposition. Kaakati nno kino abasajja baamutereka ne bamulinda nga bw'omanyi nti omukadde akwasiza ku mmere ye, baamanya nti emyaka 5 si mingi. Era ono bingi byakoze ku ground ng'ayagala okuddamu okubeera nga yeegula obuganzi okufuna tiketi eya NUP, wabula nga wenjogerera ono yamuyise emyaganya gy'engalo neewebwa omuntu omulala. Kaakati nno omusajja ono yagambye kabeerwale kabe Katonda alina okubeera ku ballot paper, oba tuwagala oba tetuwagala. Era ono yalumirizza n'agamba nti wakiri agenda kujja independent, oba tebaamuwadde kaadi oba tebaamuwadde tiketi agenda kujja independent. Ng'ate mu bigambo bye yasusse kutegeeza nti ye wa NUP lukulwe, wabula ng'ate aba NUP lukulwe tubalabira ku bikolwa byabwe, tubalabira ku bigambo byabwe bye boogera, tubalabira ku ebyo nga Mwami Kyagulanyi bye yategeeza. Kaakati nno njagala oli ebigambo by'omusajja ono. Yasose n'avaayo n'atwitinga era n'ategeeza nti amaanyi g'abantu ge gajja okusalawo, wabula ono yavaayo dda n'akompuleyininga nga ne vetting teneba kubeera ng'etuuka, n'agamba bannange mugenda kutuvetinga naye nga temutaddewo kakiiko ak'abantu abo abanatunulinda ensonga zaffe, oba oliawo abaana babatayiseemu nga baleese okwemulugunya kwabwe. Kaakati nno ono bamuddamu ne bamugamba gwe kola ekigambiddwa ebisigadde osirike bwe kaba kakiiko ojja kukalaba. Era akakiiko kano immediately nga tebanaba kubeera nga bagaba tiketi zaffe baakataddewo. Era abantu batono nnyo abaakagenzeemu okwemulugunya ng'abasinga bagenze mu mpapula z'amawulire, bagenze ku ma TV, bagenze ku ma radio, bagenze ku social media gye beemulugunyiza nga beerabidde nti ffe aba TV n'aba radio ne boonojja ne weemulugunya n'oyogera ebiwusongovu n'ebimpi ebyakuno n'ebyakuli togenda kubeera ng'ensonga zo zitunulwamu, ojja kusigalayo mu kasero. Nga beerabidde nti balina genda ku kitebe batwaleyo okwemulugunya akabwe n'empapula zaabwe, oba oliawo abasajja baba nga bakoze ensobi yenna yeemulugunya basobola okubeera nga bamuzzaamu oba era nga bamutunulira ensonga ye ne babeera nga bamuwa tiketi eyo ne babeera nga
bamuwa ne stampu yaffe jjukira nti abafunye tiketi tebannafuna sitampu y'ensonga lwaki bataddewo akadde abantu okwemulugunya kasole banyabo nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo owakawempe mpya oba eyagwanyiza ekifo ky'obwammeeya Kawempe mpya division 226 ku tikiti ya NUP. Tuwulira ndi musajja wa NUP kasangwawo Kayingo nedda ssebo obwa NUP simanyi kasangwawo Kayingo tebabwogera bwogezi tobwetimba bwetimbi bulabikira mu bikolwa byo ne bulabikira ne mu bigambo byo naye bulabikira nnyo mu bikolwa byo kati bikolwa byo bibanga tebyalininga na values za National Unity Platform then agotobeera wa NUP simanyi kasangwawo tewerimba tebakulya sente togenda ngo kyetimbi bwetimbi simanyi no yambala t-shirt nze ndi wa NUP lukulwe simanyi kasangwawo siwe kitu ekibeera bikolwa byo bigambo byo but most importantly bikolwa byo okimanyi bulungi nti National Unity Platform tuyina enkola nti mbanga mugeze vetting process nga muli basatu omu n'abawangula mmwe babiri abasigadde mudde mabega wuli ne mutakuliyetingawo division ne mutasplitinga bululu ne tutunulako emitiyana emitiyana wano tutegedde nti ekibiina kya NUP kiyinza okwefukululamuko loyalite eyinza okgenda wano emitiyana tutegedde nti wuma n'emupi bayita Joyce baagala ntwatwa emabega wonna yabadde tegitambula bulungi era mu kampu ye tekabadde kakkakeewo but wetwogerera bino tutegedde nti ate kati ekiri emitiyana wuma ne MP akakkakeewo kali mu kampu ya Joyce baagala akakkakeewo kitegeeza nti abana emikisa okufuna kaadi akakkakeewo emitiyana kali mu kampu eya Woman MP aliyo gwe bayita Joyce baagala ntwatwa ngenda kuwa ensonga tutegedde bino ngenda mukubadde onaavuganya nnyo n'abalala bayita Faustina Bitano waliwo omulala gwe bayita yanendo omukyala yazanyanga nabbosa kati amawulire agenda bakubera kibadde kisuubirwa nti kuba nababiri omwayinza okuba nti awebakkaadi naye nti mukyala Joyce baagala alina geemu gye yazannye ne bikyukamu okusooka ye kigendererwa kimu kino omukyalo ono kuyayogera byonna agwana okuddiza tiketi yaffe yeetonda oba Joyce yeetonda activities zonna ezibaddewo ezisembye yazibaddemu ensi nemulaba kubanga noli bwe yali anyuma yagaana okugenda mu kibiina ekya DF ng'agamba nti Mpuuga yali just mukwano gwe ekibiina ki NUP emikulu gy'amawulire yonna gy'abadde ayogera abadde agamba nti nze ndi wa NUP siri wa kibiina kirala kyonna kyokka nti n'ekirala newankubadde nga waliwo bafuutu soja abamuyisaamu eggaali n'okumutuluzaamu omudumu omukyalo ono yeefuga tayina muntu yenna gwe yatuluzaamu mudumu yasigala awonesebwa emira y'ekibiina bino si bye ebyenkomeredde kaakati nti bwe kiba nga kituufu basinzidde ku ki okulowooza nti ono ate emikisa egiriwo giri nti emikisa ekiriwo kaakati nti tulowooza abadde batuyisaamu eggaali n'okulaga nti NUP ekirala nti bano bakandida bamwesimbyeko mu NUP baganya okwepositioninga obulungi kibulamu kati azovutudde emitiyana kadi ya NUP akakka akeeru kali wa mukyala Joyce baagala ensonga nzikubuulidde abalabi kutegeera okusinti oli wa NUP naddala abakuddiza tiketi yaffe ne tutunulako emitiyana wano tutegedde nti ekibiina kya NUP kiyinza okwefukululamuko loyalite eyinza okgenda wano emitiyana tutegedde nti wuma n'MP gwe bayita Joyce baagala ntwatwa emabega wonna byabadde tebitambula bulungi era mu kampu ye tekabadde kakkakeeru but wetwogerera bino tutegedde nti ate kati ekiri emitiyana wuma ne MP akakkakeeru kali mu kampu ya Joyce baagala akakkakeeru kitegeeza nti abana emikisa okufuna kaadi akakkakeeru emitiyana kali mu kampu eya Woman MP aliyo gwe bayita Joyce baagala ntwatwa ngenda kuwa ensonga tutegedde bino ndine wankubadde onaavuganya nnyo n'abalala gwe bayita Faustina Bitano waliwo omulala gwe bayita
yani ndo omukyala yazanyanga Nabbosa kakati nti newankubadde weebali era kibadde kisubirwa nti ku bana ababiri omu ayinza okuba nti aweebwa kaadi naye nti mukyala Joyce Baagala ayina geemu gye yazannye ne bikyukamu okusooka yavaayo ne yeetonda bwe yasobya yeetondera ekibiina that is royalty yeetonda Joyce yeetonda activities zonna ezibaddewo ezisembye yazibaddemu yagaana okugenda mu kibiina ekya DF ng'agamba nti Mpuuga yali just mukwano gwe ekibiina kye NUP emikulu gy'amawulire yonna gy'abadde ayogera abadde agamba nti nze ndi wa Nuupu siri wa kibiina kirala kyonna kyokka nti n'ekirala newankubadde nga waliwo bafuutu soja abamuyisaamu eggaali n'okumutunuzaamu omudumu omukyalo ono yeefuga tayina muntu yenna gwe yatunuzaamu mudumu yasigala awanise bendera y'ekibiina kaakati nti kibiina kyagambye nti omuntu ali royongo ono yeetonda emikisa egiriwo giri nti emikisa ekiriwo kaakati nti kakkakeeru ekirala nti bano bakandidate bamwesimbyeko mu NUP baganya okwepositioninga obulungi kibulamu kati as of today emiti yenna kadi ya NUP akakkakeeru kali wa mukyala Joyce Baagala ensonga nzikubuulidde Bosiro East nkuzizaayo kale nno ebigambo byebyo naye nkugambye tokomyawo moments later n'ogamba nti watugamba nti Joyce Baagala gwe bagenda okuwa tiketi yaffe ate nga bagiwadde ono nedda nkugambye bikyali bigambo bisobola okuba ebituufu era bisobola okubeera nga si bituufu okusinziira abakulu bwe banaba balabye era abakulu nga banabeera basazeewo kati abantu bano bonna boolaba wano mu kifaananyi bali abantu bana wabula nga abantu bano banjawulo nga kuliko n'omulala alina ekipande ekya bbaasi kati mpuliriza bulungi bano be bamu ku bantu abadde bazze okubeera nga basaba interest mu kwesimbawo ku tiketi eya NUP wabula era be bantu be bamu ku bano abataasobodde okubeera nga bafuna omukisa okukwata tiketi yaffe kaakati nno bano bavuddeyo ne boogera ebigambo bingi nnyo si be bokka n'abalala bangi abafaananako nga bano nga bavuddeyo ne boogera ebigambo kaakati nno abamu ku bafunye tiketi oba oliawo eza NUP mu nsonga eno bamanyiimu ku bantu bano abamu eby'omunda era njagala butereevu nnyo ebigambo bino twegatte ku musajja ono nga tonnaba kubeera ng'ogamba nti gundi mutuufu okukompuleyininga sooka omanye akompuleyininga abaffe ye ayimiridde atya akompuleyininga ye ayimiridde ku gurawundi ki kubanga waliwo kompuleyininga nga y'omu ku nsolima nga bwe nakutegeezezza ezatuteekebwamu ezatusigibwamu nga n'okubeera nga bano bavugenda mu vetting tekunnaba kubeera nga kubeerawo kaakati nno bw'ebanga nsobi ng'omuntu ono yabadde agwanidde nakyo tunaabeera nga tukimanya kati njagala nnyo obutereevu nkugambye abantu bali bana boolaba wano era nga kuno kuliko ne Alhaji Latifu Ssebaggala ow'ekawempe omu ku abo babadde balooza nti akaadi baagimaladda oba tiketi baagimaladda naye nga yavuddeyo ampuliriza ng'ogusima ebbumba yaviiriddeyo awo nga Namubiru ababula emmamba kaakati nno neegattaako tukirye butereevu nnyo mu nsonga enkulu ensonga ennene abantu abamu tebaweereddwa kaadi kyokka ate abaweereddwa kaadi nabo balina ensonga zaabwe ng'abamu abataweereddwa kaadi bakyasimba essira n'okulemerako nga bagamba mbw abo abaweereddwa kaadi bawaddeyo ssente ezikwateyo mu bukadde kyokka ng'ate waliwo be tulaba mbasajja battu ne bakazi battu abafunye tiketi naye ng'amazima gennyini bano essente ezo nga n'omala ozimusaba nga ne bwe omutadde ekiso ku bulago ofundikira omukutudde omumiro ng'omusazeeko n'ensingo nnamba ng'essente ezo talina wagenda kubeera nga azijja kati twebuuza bano be baasabye ssente ne bataziwaayo ne batafuna na tiketi oba ne baziwaayo ne batafuna tiketi nsonga ki yabagaana okubeera nga batwala kompuleeni eno mu kakiiko kali akaateekebwawo kubanga babagamba okuloopa ye abaffe ebigambo bino waabitegedde ku nsonga y'emu kambikuwe nabyo tubijje mu ddiiro tugende mu maaso kizaako mwenna bannayuganda abampuliriza mulabye amawulire olwaleero abagalabye nga waliwo abatudde
abamu badde batudde najja na nkumbi ne mu bitundu ebirala nga bavaayo bawogana boogera mu babamye kaadi. Waliwo press conference emu ebaddemu omukyala bamuyita Kulusumu yakava mu FDC yajja myezi 3 ena emabega. Kakati njagala mutunuulira ekintu kino. Kaadi ya National Unity Platform ebeejo emu. Owekitiibwa Kyagulanyi n'obukulembeze bwa NUP Secretary General David Lewis Rubongo yabajjoro Ssennyonyi tebatandikangako kuzuukusa bannayuganda kufuna bwa kansalo babwe MP. Waliwo bafutu soldiers betutambudde nabe ebbanga ddene ba Denisite Badumba ba Motivu Kasagga abaana nga babeera na ku front line nga bagambye nedda Bobby Giant nti kaadi tebagimpadde nzikiriza. Omuntu yenna nga kaadi esobola okumulumbisa n'awaayiriza ekibiina kyaffe timunange kyena mbu baazigabidde b'NRM timunange be bawadde babi. Really can you sacrifice okuyimirizaawo pate? Era bw'oba oyagala NUP ddala nga ojagala n'ogenda mu mawulire ng'obadde ojagala ogikwatire kaadi nga tuli mu kaseera nga Secretary General n'ekibiina kyabateereddewo komiti n'ennaku tezinnaggwako wabula gwe n'osalawo n'ogenda mu mawulire oyogere kalebule ddala basinziirawo okuwa kaadi ya pate oba oyagaliza ekibiina ekyo. Ddala masomero twabeerangayo noga bannaye ensobi eno ne bagenda ne balondoola. Kati bano abantu bali mu kwenafuya bokka public ebatunula nagalaba oyo bwayogera kalolo omukyala gwe nalabye Busimawe w'Emutundwe gwe kunjogerayo n'ebigambo by'ofulumya ddala olozoosa okubeera mu NUP abantu basobola okukkiriza nti ono wa NUP ne tolmanyikiddwa enjogera egyogero si ya NRM bangi baali bazze nga bazze kwerimbika. N'ekirala kambagamba emyaka gidduka osobola okukola video olunaku olwaleero mukwano gwange nga bakuoze kino kiri n'olumba ne video nevaayo after 3 years ng'oyagala kufuna kaadi ya NUP nga n'omukisa weeguli naye gwe olw'okuba obugumiikiriza n'okwerekereza tosobola kikola kati olwa struggle ennene. Bino abantu bali mu makomera gulabika otunuulidde kaadi naye ndi muto bamuzizza tetumanyi lwavaayo Machete tetumanyi lwavaayo kuba afunye kaadi temuli mwana wa His Excellency Kyagulanyi mubafunye kaadi temuli mwana wa Secretary General David Lewis Rubongoya mubafunye kaadi temuli mwana wa Chairman Nyanzo bajjoro Ssennyonyi. Kyogamba gwe bw'otuuka n'oleeta olw'okuba si gwe yafunye ti abaaba wadde ssente baganda bange banyinaze abamu muli bantu bakulu ne bw'oneeyambula abantu NUP baajagala ebali ku mutima toyina kyogenda kwogera kipya ensi kyetawulirangako. Era oyo abagamba nti ayina amaanyi mu vetting process wafuna mmeka era gwe eyewa obubonero nga tonneebuuza mubuuze kansala MP ddala ebibuuzo wabitta ku ground waliyo. Abamu abatafunye kaadi balina abadde bakukuta n'NRM evidence gyeziri. President n'ekibiina ogamba nti ono babanoonyereza. Kakati nno oyo y'omu ku bafunye tiketi okukwatira bendera NUP wali ampulirize Lubaga ku bwa kansala. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso abamu nga bayomba nga bakukkuluma nga bakolima nga beeziringa mu ttaka abalala bagamba kyekyo kisalidde mu ntamu olaba tukaabira mu bikire naye ate ona tukutukidde mu ngalo amasanyu baliko gakira ag'omwoki wagonja muganda wange. Kakati nno abasajja bayisiza n'ebivulu Masaka bagamba nti kyawedde. Kakati tulinze omulabe asookera ddala ewaffe wano okugoba DF
n'obutajegobesa okugigobera ddala nga tukutte n'enkoni n'enzo DF efubutuke mu Masaka kubanga bano bamala okubeera nga bakizuula nti DF eno ekolera mwami Museveni butereevu nnyo awatali kubuuza awatali kuwannaanya DF ekolera mwami Museveni. Kaakati Masaka bagamba nti twamala okubeera nga tubuuka twamala okubeera nga twebereramu ketufunye tiketi zino oba kaadi zino eza NUP. Kaakati amaanyi gatweyongedde amaanyi gamaze okubeera nga gatweyongera tugenda kukola butaweera butasamuka butasamwoyo okulaba nga DF kussa gavumenti ya mwami Museveni bonna tubakwata ku nkoona ne batubafuumuula. Wabula bano bategeezezza nti yo NRM abaagifuumuula dda mu Masaka terina wadde weekololera yadde okukolola tewali mu Masaka tewali yadde. Ono agamba oba bagamba nti omulabe kati asigaddeyo ye wa DF kubanga NRM gwe yakozesa yongayo yamala okumanya nti abantu tebajagala abantu bagigoba bagikoowa ne bateekawo akabiina akapya kana akabiina ak'omuti. Kati bannabuddu bano bagamba bannamasaka nti okalyadda kaddadda ffe ketufunye tiketi zaffe katubeere kyesirikidde ng'enkonge y'omuluyira tulinde bulinzi muntu omu wa DF kubanga bali aba NRM abo twabamalamu dda supu twabagayagada tubasuula eri nga tubagayizagayiza nga sumbuusa. Kakati ADF eno yeerindiridde okubeera nga ejjeetwe ŋŋange naye genda kubeera nga ettegera. Jjukira nti DF eno ekulira omusajja amanyiddwa nga Mpuuga Mathias Nsamba yagikulira era ng'ono yafumulwa ne mu parliament ku bukiiko ka NUP ak'okubeera nga ye kamisona wadde nga yeeremezaako ne sipiika nga amuwadde amaanyi naye nga ono yali yafuumulwa dda. Kaakati nno yakutta omumuli ogwettirisa eddugge eriyembe erinene eri abo ku kipande ab'ejjembe lino bagamba nti bagenda kubeera nga bakola butasamuka butasamwoyo okulaba nga Masaka mbu bakukumba bukukumbi era basejjembe bano bagamba tebagenda kukkiriza muntu yenna yadde n'omu mbu kuveeri aleeta amampaati ageegoloza omukadde onga anaawanvuwa alowooze nti mu kibuga Masaka yempanga. Mpuuga n'etyeddene agamba lisejjembe nti wano President Robert Kyagulanyi Ssentamu anaayamulande President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu waffe twetaaga enkyukakyuka nga bannayuganda mulebe Kyagulanyi even here Uganda tonight olutalo naluwedde tuliyambale tulizimba Uganda empya. People power! Our power! Our power! People power! Kaseke Ronald ate yakutte oba yaweereddwa kaadi ya NUP ey'obwa mmeeya bwa division obwa Nnyendo Mukungwe. Njagala okusooka okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform kubanga kyakutte kaadi ne kijimpa ne kinteekamu obwesige. Ssebo President Kyagulanyi n'olukiiko lwo
Kati buno obubaka bugende eri bakulembeze bannange mu National Unity Platform akaseera ke tulimu ka kugezesebwa naye ate wano wetugenda okufuna obuwanguzi mu kiki twagala. Kati ekyokusookera ddala tusooke tumanye nti omuntu yenna ayakeera ku maca n'asaba kaadi eya National Unity Platform okusobola okukulembera abantu be ku byalo, lwero olunaku lwewakkiriza nti National Unity Platform esobola okukuuma kaadi. So teweekanga nnyo n'obanga atamanya, naye ate kigenda kuwangulira kityo okukkiriza. Sooka okkirize nti olina abantu beweesimba nabo ng'abakulembeze, era abakulembeze abo nabo bali waffe. Mwejjeemu ekyo ekirowoozo ekigamba nti gw'okoledde nnyo ekibiina, gw'oyiriddewo nnyo ekibiina omubiri, gw'obadde nnyo mu bantu, gwe manya nti ne bakulembeze banno nabo babikoze. Ffenna jjukira tuli mu kibiina ekya National Unity Platform, and every leader has worked tooth and nail for us to be here. Tulina abakulembeze abagamba nti bo babadde nnyo ku gurawundi, era abalala bali okuwa kaadi tebabaddeko era tebalabiseeko, era tebalina buwagizi mu bantu. Naye ng'okijjawa, that is you giving yourself false hope, unnecessary self-importance, ate ng'egenda kukubya bukubya na kumalamu maanyi. Gwe manya ati no kwano ku gurawundi buli mukulembeze teyava mu bbanga okujja okwesimbawo, yayina abantu be abamugamba nti gwe waffe gwe tukkiririzaamu. Manya gurawundi erimbamu, buli ajja ku gurawundi manya abalonzi bamugamba yo waffe. Kati ng'abantu bakwagala n'oli omulala bamwagala, naye kale bwe tuteekawo embeera nga gwe ku gurawundi oyina amaanyi, ate mu structures tulina abakulembeze ng'amaanyi agaabwe gali mu structures, tulina n'abakulembeze ng'amaanyi agaabwe gali ku gurawundi. Kizibu kubeera na mukulembeze nga buli wamwakira. Kitegeeza bayinza okubanga gwe ku gurawundi kituufu obadde n'amaanyi, naye ng'eno mu structures tactical game ng'ate obadde munafu. Kitegeeza yamba ekibiina kyo, records ziwandiikibwa. Kola omulimu gwo ng'omukulembeze ayina amaanyi ku gurawundi. Bwe babanga gwe bawadde kaadi yayina amaanyi mu structures, ate omuyambeko. Bwe tunawangula the bigger goal, I'm telling you, you two will achieve success. Success doesn't come easy. Omukisa gw'oli si gwe gugwo, wabula kozesa omukisa gwo ffenna ng'abantu okufunamu, nawankubadde gwe essaawa eyo tofunyeemu oba teweerabanga muwanguzi, naye ffe abakulaba eno olwedde oli muwanguzi. So ensonga enkulu ffenna tugatte amaanyi gaffe, kubanga wano ekibiina we kitwetaagira. Ekisemberayo ddala bannange, wakati mu kunyigiriza n'okusoomoozebwa nga tugambe toweebweddwa kaadi, okkirizibwa okunyolwa, naye bambi fuba okulaba nga tofumiitiriza nnyo mu kiseera eky'okunyolwa. Buli bwe weebuuza ebibuuzo, you are only deep thinking, and deep thinking is negative, because when you deep think you only think about the negative. Buli bw'ofumiitiriza mu busungu mu nnaku ofumiitiriza ku bibi. Togezaako kuyiiya nnyo, leka okuyiiya kubeere mu kibiina. Gwe ng'omuntu bijja kusuukako otandike okwewa anseefu. Obwesigwa bwonna buteeke mu kibiina, kubanga eno system kadi mwe zigabibwa si nnyangu, si ya bulijjo. Remember, this is a chess game between us, the opposition, the Revolutionary Party. We are against the ruling party, a party that is thirsty for power, a party that is willing to oppress us against all odds. It's a game of cat and mouse. Si byangu. Engaba ya kadi si eya bulijjo, entambuza y'ekibiina si eya bulijjo. So let us understand, tetufumiitiriza nnyo, tuweyoole tusigale ku mulamwa, kubanga omuntu yenna ng'ayimiridde ku kaadi ya National Unity Platform okwesimbawo okuyambako ku nsi ye, ovaawo nga muwanguzi. Oba olina kaadi oba tolina kaadi, osigala oli muwanguzi. You come out as a winner.